tukwaniriza ku program eddagala ejjejja. Program gye tukola buli wiiki okutusomesa ku ddagala ly'ekinnansi wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Nze John Weeraga. Ku mulundi guno tugenda kutunuulira engeri gy'oyinza okukozesa eddagala ly'ekinnansi okugeza ebitundu bye eby'omubiri oba okubikoza. Ku mulundi guno tulina musawo Sharifa okuva mu ba Salima Herbal Research Center e Nansana yagenda okutusomesa ku ngeri gy'okozesa eddagala ly'ekinnansi okukogga oba okugeza ebitundu bye eby'omubiri. Musawo tukwaniriza ku Bukedde TV. Nange nsanyusa okuddamu okulabikirako ku Bukedde TV. Amanya agange ndi musawo Sharifa okuva ku ba Salima Herbal Research Center tusangibwa Nansana. Enamba y'essimu yange eri 0752 12 41 32. Musawo, kisoboka omuntu okukozesa eddagala ly'ekinnansi okugejja oba okukogga? Kisobokera ddala omuntu okukozesa eddagala ly'ekinnansi okugejja oba okukogga. Bangi abakiita okufuna omubiri oba okukendeeza ku mubiri. Oba okusaaka, Mu kyentegeeza kye kino, omuntu ali eyandaba essaawa zino ku Bukedde TV ayinza okubeera nga ayagadde okufuna ku hips, abalala baagala kufuna kabina oba oluusi n'amagulu nga bambi yatondebwa nga talina bulungi ntumbwe. Eddagala lijja kuyamba okubeera ng'ofuna ebintu ebyo ng'okozesa eddagala lya kinnansi n'eryewaffe wano ku nsiko. Naye lwaki abantu abasinga bw'oyogera nti n'osobola okukozesa eddagala ly'ekinnansi okugejja oba okukogga muli bawulira nga ekitajja bulungi? Munnange Mr. Weeraga, abantu bangi bagamba nti no wokozesa eddagala ery'ekinnansi abamu tebafuna bambi baagala nga hips oba kabina oba oluusi okugejja omubiri gwonna. Abantu bangi beeranga naye nga bafere. Naye ze nganze musawo Sharifa okuva ku ba Salima Herbal Research Center neewaayo okujjanjaba abantu singa bajja ne bambuulira ekizibu kyabwe oba ekintu ky'abaayagala. Ate eddagala nga ndijja ku nsiko ewaffe wano. Kati mmwe ba Salima Herbal Research Center mwawukana mutya ku bafere b'oyogeddeko musawo? Kakati okwawukana ku bafere benjogeddeko mukwano Mr. Weeraga, ffe tulina experience nga ffe ku ba Salima kubanga omuntu eyatandikawo company jjajjaffe bamuyita Haji Basalima Moses oba Musa. Naye experience tugimazeemu kubanga nze jjajjange era nakula nga atabula ddagala nange okubeera nga afunye experience ate naye musingako. Era ewaffe ku Basalima ekintu kye tukola tukyekakasa era abantu bangi bazze waffe era bakirinamu enjawulo. Kati bw'oyogera Basalima oli omu muli bangi? Mukwano ffe nga Basalima nga wawulira Basalima siri omu kubanga abantu bangi essaawa zino ndi ku mpeewo za Bukedde TV naye waliyo ate era abalala bali mu kunnyambako mu kukola emirimu ng'okufumba, okutunda oba n'okujjanjaba abantu. Siri ng'omu nze musawo Sharifa nzekka. Musawo Sharifa, osobola okugeza omubiri gwonna oba okugezaako ebitundu ebimu eby'omubiri ng'okozesa eddagala ly'ekinnansi? Omulungi andaba ku Bukedde TV ekyo ekintu kisobokera ddala okubeera ng'ogejja omubiri wenna oba osaka omubiri gwonna oba oluusi n'okufunako hips. Omanye ensangi zino abawala bangi bambi batawanyiziddwa n'ekizibu nti tebalina hips. N'ogenda oba abalala bali ku campus naye nga bambi n'abalala bali mu bufumbo naye nga figa yabula kwegamba n'egibeera mikolo omwami tasobola mutwala. Lwaki oli eyo obonaabona nga nze musawo Sharifa mwendi nabaleetera eddagala erikuyamba okubeera ng'ofuna hips akabina beera ku figa eyeeyagaza? Wema njagala okugejja omubiri gwonna nkola ntya? Omuntu andaba essaawa zino ku Bukedde TV ng'obadde weyandyetaaze okugejja omubiri gwonna, bintu bingi by'osobola okukola okubeera ng'ofuna omubiri oba okusaka omubiri. Okugeza abantu bambi tebanywa mazzi, wanditandise n'okunywa n'amazzi. Ekyo ekintu kiyambira ddala omubiri gwe okubeera nga gusaka ku mubiri. Abantu abasinga bambi Mwami Weeraga ekibaleetedde okubeera nga tebafuna bulungi mubiri n'endiisa ematalinga nnyonnyo. Abantu bambi balya bubi. Ayinza okubeera nga alya akawunga ke n'ebijanjaalo buli lunaku naye n'agamba ndya essowaani z'akawunga n'ebijanjaalo naye siina kyenfunyeemu musawo. Lwaki? Ate nga wagamba singa weesiibye enjala oba nga tolya oyinza okubeera nga tofuna mubiri. Naye wooli ofuna omubiri. Si kulya buli naye olina okubalansinga mu diet okubeera ng'omubiri gubeera balanced up nga gufuna ku masavu ageeyagaza nga gaseeko n'eddagala lyaffe ery'ekinnansi. Kubanga waliwo omuntu andaba essaawa zino ayinza okugamba naye musawo nze mbalansinga diet
ndya buli kimu amazzi nnyo anyinza okunywa liters 4 ez'amazzi olunaku naye sifunagako ku mubiri bannanga oluusi n'emibiri gyaffe gino oyinza okubeera ng'olya bulungi naye nga omubiri tegulina kasengejja buli kintu kigufulumya kubeerako katini akayingira nti no kano kasobola okubeezaawo omubiri naye nga tekasobola kuyamba kugejja. Kati olwo okosa otya eddagala ly'ekinnansi okugejja? Kakati omulungi ndaba ku Bukedde TV eddagala ery'ekinnansi oba eddagala lyaffe lye tukozesa okugejja mukwano libeera lya kunywa. Eddagala eryo erikuyamba okubeera ng'ogeza omubiri gwo gwonna. Mubaamu ebikolo bingi nnyo. Nga ki? Mukwano eddagala eryo mulimu ebibala ebiyinza okuyamba okubeera ng'omubiri gubiri strong tegukwatibwa ndwadde oluusi n'ekiremesa abantu bambi okubeera nga basaka emibiri balumbibwa nnyo endwadde. Mubeeramu bibala byokka? Si bibala mubeeramu n'ebikolo by'eddagala nga okugeza mukwano twateekamu ensigo z'akayuukiyuuki nga nakibagambako luli edda we nali ku mpeewo za Bukedde TV nti ensigo z'akayuukiyuuki ezo ziyinza okuyamba okubeera ng'ofuna ku mubiri okusaka omubiri lwa nsonga nti buli woziteeka mu kyokunywa naawe omulungi andaba osobola ofuna ensigo z'akayuukiyuuki n'ozaanika ne zikala n'ozifuula za pawuda osobola ziteera mu kyokulya ng'emmere osobola ziteera ku caayi omukalu tateeka ku mata kubanga buli wanaaziteeka ku mata gajja fuuka ng'ag'oluzzi tegajja ffa naye gajja fuuka ng'ag'oluzzi zijja kuyamba okubeera nga zijjamu obukyafu mu mubiri era bw'oba otandisa ozikozesa otandika okulaba olwoyayoya luno ku mubiri nga lutandisa ovaamu olusi luviiramu ebikyafu. Singa omuntu avaamu ebikyafu mu mubiri kijja muyamba okubeera ng'omubiri gusaka nga gusaka ng'okwo kwatadde ne ka exercise kubanga mubeera mu exercise bwenkugamba olina okukolako okubeera ng'ebikyafu bifuluma mu mubiri okubeera ng'ate osaka omubiri omupya kuba buli wobeera n'ebikyafu bannange togenda kugejja ojja kubeera n'endwadde. N'ekirala bannange abantu bagayavu Mr. Weeraga abantu tebeefuddeeko lwa nsonga lwaki era ekirala tebagenda funa mibiri munnange n'obeera awo ku makya weebaka okuva ekiro n'otuusa ssaawa 5 ng'okyebase omubiri n'ebirowoozo n'obwongo tebugenda kukola bulungi kubanga buli omuntu obwongo bubeera nga bukola bulungi n'omubiri ajja funa lwa nsonga tajja kubeerawo nti ng'alina birowoozo munnange ojja zuukuka ssaawa 5 ate atandike bannange ku mulimu sigenzeeyo obeere n'ebirowoozo kajje kabeeko ng'omusajja bambi avudde waka ng'akunyiizizza bannaye kiyitirira. Musawo eryo eddagala n'omwana omuto lyanywa oba ye teyeetaaga kugejja? Omulungi ndaba ku Bukedde TV eddagala eryo lyerikola ne ku mwana omuto lwa nsonga naye ennywa yeeyawukana kubanga ekipimo ky'omwana omuto si kyekipimo ky'omuntu omukulu. Omwana omuto kubaako ekipimo kyenkugamba kisinziira ne ku myaka gy'ayina. Eddagala lyakunywa emirundi 2 olunaku ku makya n'akawungeezi naye mu wiiki emu yokka obeera otandisa ofuna enjawulo. Ate omulungi ndaba ku Bukedde TV sikoma kuteekamu nsigo z'akayuukiyuuki zokka naye mubaamu eddagala lingi nnyo eriyinza okuyamba kubanga oli ayinza okukozesa ensigo z'akayuukiyuuki zokka. Naga musawo enjawulo nfunye ntini lwaki ate ng'agamba ensigo z'akayuukiyuuki zokka bwe lisaamu eddagala lingi bannange mubaamu ebirungo bingi nnyo ebijja okuyamba okubeera ng'ofuna ku mubiri osaka omubiri kubanga ennaku zino omuntu omutini ennyo ate tatunda ne ku mikolo bambi tojja kusaanira ne ku mirimu gy'okola bajja kuzalawa enjogera y'ennaku zino weeri. Eddagala erigejjesa omubiri gwonna musawo era lyerigejjesaako n'ebitundu bwe mba njagala katuganye kugejja kabina? Nedda mukwano eddagala erigejjesa omubiri gwonna si lyerigejjesa ebitundu. Eddagala erigejjesa ebitundu libeera lyakwesiiga tuliyita Fat Joy Herbal Vaseline erikuyamba okubeera bannange ekyo ne mba nkyogerako nsanyuka n'okusanyuka kubanga abantu bangi bambi baadde tebalina hips baadde tebalina kabina naye bafunye obubina. Masita Weeraga abantu tobalaba yewoze ku kirindiki yaffe tobalabye ababadde n'obubina babadde bazze okwebaza ewaffe ku basaani makali akazigo kembagamba ka Fat Joy Herbal Vaseline kakola katya? Kakuyamba okubeera nga kakuleetera ebitundu by'obadde toyina kubanga waliyo ali eyo agamba ne musawo nze nandiyagadde kugejjako bitundu byokka saagala kugejja mubiri we nzenna naye kano akadagala akazigo kabeera kakwesiiga. Omuntu akeesiiga emirundi 2 olunaku ku makya n'akawungeezi naye amala kunaaba takeesiiga nga tamaze kunaaba. Lwaki? Mukwano buli w'omala okunaaba mubaamu obukyafu obukuva mu mubiri n'olyoka weesiiga eddagala eryo ne liyingira bulungi ate eddagala eryo
kubaako lye tusooka okuwa lye tuta body cleanser likuyamba okubeera oyinza okwekuta mwattu n'otatukula bulungi naye ate kano ka cleanser obucaafu bukuvaako kubanga omala okesiiga okabeera k'amazzi wamala okesiiga nkugamba funa akawera akeeru akatukula oddemu weeyiseeko woti ku mubiri olwo ojja kulaba obucaafu nga busigadde ku akagoye ky'obola nga abantu bagamba musawo Sharifu eddagala eryo cleanser osooka kuteekako body cleanser n'olyoka osiigako eddagala eryo n'olyoka osiiga liri eddagala n'akawungeezi era osookako oyo cleanser ng'omaze okunaaba era ali eyo omulungi ayinza okugamba nti sigenda kunaaba kansiigeko kano ka cleanser obucaafu kagenda bujja tebujja kugwa nesenga osooka n'ojjako buno obwokungulu n'olyoka osiigako kali ka cleanser obw'omunda ne buvaayo kigenda bbeera kirungi nnyo nfune naye nako mu wiiki egi kwe kugamba osiiga w'oyagala wagejje osiiga w'oyagala okugejja wokka tosiiga w'otayagala kubanga buli w'okasiiga w'otayagala kugejja nawe wajja gejja ate olyoka odde wange ogambe musawo ate nageze bye sitategeera siiga w'oyagala okugejja wokka wokka wabula omulungi andaba ku Bukedde TV wofuna ky'oyagala kana akazigo buli w'ogenda mu maaso okukakozesa ogejja naye wofuna ky'oyagala n'ogamba n'omalirawo walayi kaveeko togenda mu maaso nakkakozesa sira lwaki ogenda mu maaso nakkakozesa ng'ate ky'oyagala okifunye ojja gejja ate oyitewo lwaki sikozesa makerendagano ag'ekizungu oba empiso ze batukuba oli n'agejja munnaye empiso ezo ze babakuba oba amakerendaga ag'ekizungu sijja kigira nnyo naye mpulira mbu gayina side effect kati gwe ogageraageranya otya n'eddagala lyo kakati eddagala eryange Gafati Joy Herbal Medicine ddagala ndijja ku nsiko ndikola mu ddagala lino ery'oku nsiko kubanga nteekamu ebirungo bingi nnyo ebiyinza okuyamba okugejja naye kakati mu sitaweeraga ery'okugejja empeke oba empiso simanyi mwe balikolamu sijja dyesibako nnyo naye mpulira abantu abamu nti no oba alyekubisiza nga yagagejja kabina buna amagulu gagenderako naye ekirungi ekyeddagala lyaffe nti woosiiga we wagejja naye sayensi kyali munda eyo agejjesa ekitundu ekimu mukwano genda gambe nti ffe nga ku Basalima experience tugiyinamu y'amaanyi nnyo kuba eddagala lyava ku jjajjaffe Haji Basalima Musa eddagala eryo yaleka tulekedde ebikolo naffe ne twongerezaako ebirala bye twali tukola ki tumanyi yoyo sayansi alimu Mr. Bweraga ekyo sijja kigenda nnyo kubanga ogwo mulimu gwange naye omuntu ayagala okumanya sayansi alimu ajje waffe ku Basalima ajja kulaba sayansi nga hipseze alyoka ambuze musawo sayansi ki awo nja mubuulira kubanga ate sayansi osooka nawe kwerabirako ddala oba naye Mr. Bweraga akazigo kajja n'abasajja mwattuka bayamba keekamu akayamba abasajja musawo kiki kyotegeeza n'abasajja akalagala ako okubakolera ne bagejja mukyentegeeza mu ekyo nti n'eddagala eryo liyamba abasajja okwongeza ku bitundu byabwe bambi bye babadde batandise okukogga oli agezza olubuto awalala ne wakogga olubuto mambi tusise eri lwaki tokozesa akazigo n'obeera ng'odda ku sayizi yo kwegamba ako kayinza okuyamba n'ogejjako bambi kakuyambira ku kitundu kiri ekikoze kakuyambira ddala era kawa abasajja essanyu bambi akazigo si bakazi kokka kwe bakoma okufuna essanyu wabula n'abasajja nabo bafuna essanyu naye sayansi kyoyo ali mu kintu ekyo munnankola okuva edda nedda bajjajjaffe baanaazanga abaana kangeze omwana ng'omuwala ng'ayagala bambi okubeera ng'omwana akula alina figa nnungi nnyo ndoza abakazi bedda balina figa sezaali za kukolerera baamunaazanga ekyogero ekyo bateekamu ne magejjo okubeera nga bafuna ku mubiri yeyo sayansi alimu mu ddagala si wakakati sayansi wadda kuva dda ku mirembe gy'abajjajjaffe yoyo sayansi alimu